olutalo lwa Sheebah ne Cindy lukyagenda maaso ne lwegaseemu abalala. Winnie Nuwaji yayambalidde dda Cindy. Jukira Cindy bwe yali ayogera yagamba Sheebah nti yegatte n'abayimbi abalala n'aboogera amannya. So Winnie Nuwaji avuddeyo n'ayambalira omuyindi Cinderella baby namugamba kimala lekera okutumanyira. Winnie Nuwaji atadde akaka eri Cindy namugamba tuddangamu okutumanyira Cindy. So lwe lutalo lukyagenda maaso wakati wa Cindy ne Winnie Nuwaji. Nabagamba nti olutalo lwa Sheebah ne Cindy Sheebah ajja kuluwangula. Nakibagamba ddera Bannayuganda nze nkibagamba nti ebintu bikyuse, times have changed. Masters no more. Waliwo abayimbi abaali ab'amaanyi mu biseera biri. Cindy yali w'amaanyi edda. Nekati business industry ekyuse nnyo. You can't compare Sheebah and Cindy right now. Sheebah ali waggulu nnyo ewa Cindy mu bintu bisatu. Mu sente. Serebu yenna ekisooka sente. You must have money. Erinnya litambula na sente. Tosobola kuba serebu ng'obeera mu poko joint. Oli mu kuwuuta bigere nansana. Owoza twaliwo. Junior Folaba twayimba. So Cindy waba king. King tekikoma kwogera. You must show it. Sheebah asula munyonyo. Neyiba wa Sudiru Rupareri ya dokita. Cindy asula gayaza. Ogwo ne gugwa 5, Sheebah 5, Cindy 0. Kibayita status. Kyovola mu America baserebu bayina ebitundu gye basulamu. Ng'ebitundu Beverly Hills. Tebakikola lwakuba nti bakyagala erinnya litambula na status. Eno business ya social media tutunda showbiz. Tewali kye tutunda kirala. Tutunda mamotoka gabeyi, tutunda milimo gye bayita showbiz industry. Kyovula banga up to now Zali yeremezaako Rolls Royce wadde ekaddiye n'erinnya number plate Zali tevaako. Showbiz abamu baserebu ebimotoka bye balina bikadde ne number plate lwakuba ziriko mannya gaabwe. Tusa kumanya nti yayitako. Kakati nolwekyo Sheebah ali waggulu nnyo wa Cindy. Hit songs. Hit zokka. Nti luyimba ku luyimba. Singa Cindy ne Sheebah tuga luyimba ku luyimba. Lwe bayita lukoba ku lukoba. Cindy takwata ku Sheebah. Sheebah ine nnyimba 10 zonna hit. Sheebah ye muyimbi asobola okuuma audience nge eri entertained. Kibaita engaging the audience. Cindy kyatasobola. Kwe nyimba za Cindy zikaddiye. Eza Sheebah ina hits nyingi. Kati nolwakubadde nti Cindy ayina talent. Ne onayimba bichinga toyina nyimba. Music worldwide etambulira ku hit. Sibya vocalist. Zino simpaka za secondary school. Mbwasinzo yimba eggono yasinze nedda. Mwabaweza sibanyala yivu band kati anayimba Sheebah ine nyimba nyingi okusinga Cindy. Sheebah ina hits nyingi kati Cindy agenda kuyimba biki. Okay kale tukiriza ali talented. Kati onabira talented nga toyina nyimba. Ebintu ebimu nammwe mubijjemu ennugu. Tukimanyi Sheebah mumuwalana ne mukirizeeko ebituufu webiri. Nti y'omuwala Sheebah ayina hit songs. Second, the audience. Who appeals more to the audience? Sheebah Cindy legendary yakaddiwa. Mukazi yeezaalidde nadda lwaki temumuleka n'awummula? Lwaki muleeta abakazi abayina enkindo okutuyira amata? Muleka Cindy ayonse. Takati mumwagala mujjeyo omukadde n'omuto. Cindy mukadde. Legendary generation ye yaggwako. Sheebah kati yapiringa more to the youth. Era bweba Victoria University nge yataddemu sente. Nga that age bracket of 20 to 30 Cindy ayinza obutakwatamu. Cindy ayinza obutakwata ku Sheebah mu audience bwetu eyabavubuka bino mbabuulira these are facts.
In life, you can't fight facts. Jealousy can't fight facts. Waliwo ebintu ebisigala nga they are facts. The fact is, Sheba hit ku hit, luyimba ku luyimba, asingira ddala Cindy. And audience bayaze kuwuliriza kinyimba. Tosobola tunyumiza talent nga tulina nyimba. Cindy tayina. Bwe banakubira bomu pate. Nga abasidi baliwa, abashiba baliwala. Because stage performance bonna bajja kunama. Ekyo tekiriko kubuuza kwabo naba ine ebyalaani. Cindy ayina ekyalaani, Shiba ayina ekyalaani. Anasinga ekyo Shiba ne Cindy bo bajja kunama. Naera debate wadde Cindy akunamye. Shiba n'akunama. Bisambi ki ebinyuma okulaba. Ebyeyazaalako batanazaalako. Zino debate ntono nnyo bana Uganda okumalawo. Eyazaalako ayonsa natanazaalako which size are good to show the people. Of course era body wise Shiba asinga Cindy. Nti omubiri kyebayita appetizing. Shiba is above. Abantu mubaleke bazaale. Shiba nyina yajjeyo Cindy nga akyayonsa. Cindy akyayonsa musombo wa waki. Mumukazi tanawona na lukindo, mumuleeta mu butalotalo, Shiba agenda amuswaliza obwerere. Ekitegeera. So we are really looking for that battle. Ekitegeera mninga stage performance buli omu ajja kunama. Tegeera Shiba mukunami mulungi nnyo, likewise Cindy. So anasingo ogenda ku kyalaani okendeza olugoye. Kwa aba bakyala ababiri nga basazeewo kwambala. Omu ayinza okujja bute. Kye tusabirira wabeewa really kwa engoye zo zijja kendeera. Nenga byebyo Shiba ajja kusinga. Shiba will win this time. She has an age. Shiba ali wagguluko kati. Shiba is a big brand. Via ne sete ze bayingiza. Shiba ali waggulu. Ati Shiba ali organized. Shiba asset jaina yoka, she's very organized. So organization meets talent. Omuntu ali organized obola butimu bujja ne bukuba maniyu. Butimu ne bukuba Arsenal organization. Yes, oyinza okuba n'abasambi balungi nenga they are disorganized. So Shiba is a big brand compared to Cindy right now. Tegeera. Era kyovola banga Cindy yasojja Shiba. Yalinda Shiba n'agenda kololo abukinge naye n'abukinga. It's not the other way around. It's always Cindy. Ya rhyming ku Shiba. It's not Shiba nti ya rhyming ku Cindy. Era kuluno Cindy yasoka n'alinda Shiba agende. Nina jambu n'abukinga. Naye kubonna sinalaba receipt. Sinalaba ku receipt ya Shiba nti ya bukinga. Era sinalaba na ku ya Cindy. So oyinza okusanga waliwo ali emabega abakozesa marketing strategy. But all in all, it will be a very nice concert. Ebyo bye twagala mu music industry, health competition. Onali eni skin abadde ayonoonye ebintu.